Fiki Gaza bye bamuvunaana birala nnyo. Bagambye bamukute n'amajambiya n'ebyambalo by'amagye. Waliwo looya waavuddeyo okumuwolereza oyo omukyalo omuddugavu yagambye tumuggyeko eri erinnya ly'obuddugavu. Yagambye baali baguze jambiya ezo nga bagenda kusala bisolo ku Idi. Eno Idi yali ya bisolo. Wabula Fiki Gaza ye kyabagamba eri munda abagamba bw'ati. Bino DPC byaŋŋamba. DPC yaŋŋambye. DPC aŋŋambye bw'ati. Pastor ASP ate General Sauda Madada akoze ate. Sauda Madada akoze iki? General Sauda akoze iki? Sinaba kitegeera bw'aba alina ky'akoze mumbuulire nze musobola awo kirabika mwenna mumutya. Mumbuulire nze musobola General Sauda Madada. Wamawulira Fiki Gaza kyabagamba bagamba bw'ati. Nali redde okukola omulimu gwammwe ne mulagajjalira ebisenge byammwe eby'amakolero ga waaka amawulire ne galiikinga nga sikyasobola kubeerako kyentuukiriza. Yagambye abapoliisi nti waliwo omusajja omupoliisi eyadduka wano gwe bayita ASP asomola ebyama eyo yonna mu gavumenti yanjabya nga sikyasobola kutuukiriza kye nali nina kukola. Mwani abagamba nti no nali wa poliisi. Mugenda ne munsi basibako ebintu byammwe mmwe. Mbu waliwo omusajja ow'amagye owa poliisi eyadduka yasomola ebyama nga sikyasobola kutuukiriza kye baali bantumye. Era ye Fiki Gaza abagamba bo bennyini ye pulobulemu ye si ye pulobulemu. Saabagamba nga Fiki Gaza ajja ku kitebe akyajjawo. Saabagamba nga Fiki Gaza ajjawo ku kitebe awo. Ne wabaawo n'abamu abantu bantuukira ne bagamba nedda pastor koze bubi oyo mwana Fiki Gaza oyo waffe gwe tuzimbirako omanyi abayimbi bagenda ne batulyamu olukwe kale ate abayimbi abatono be tulinawo pastor tewandikoze bwotyo. Nsobola okusiba information omuntu bw'aba yagimpadde naye yampoma satellite sigisiba. Fiki Gaza ne munne Patrick Mulwana baliwa. Wano basobola okusigala nga betengeredde omuswalo nga gubali bubi naye bwe badda mu bisenge ekanne bajja ne bagamba bannayo omwana yatwabiza. Bwe balwana n'amazima bagenda basebengerera bwe bati kati baliwa. Kati ate abasajja baagala ssente zaabwe Range Rover zonna bazaagala. Mbubi security alert tebina makulu nalabyeko ani oba bukenya ye yakomentinze ku video yange kubanga ngenda nsoma gundi zonna gundi comments nensoma nenzitamu okulaba ebirowoozo by'abantu kuba mubamu ebirowoozo mubamu ebibuuzo mubamu biki mubamu abakuvumye. Yagambye gwe waaka yakugwako tutalina waaka kati oyisa budde ate tekyalina waaka ate ondaba nga ate gwe oyina ebyokukola. Yonna ate bukenya naawe bannange kyokka olina omukazi n'abaana kyokka olaba ebitalina makulu. Mbwera gavumenti ne bamafiya ba gavumenti tebakyakutya nga gundi nga lwe bantya ddi kubanga bukyangu otandika commentinga ku video zange onvuma buvumi onnafuya tebakyantya balina lwe bantya ddi nga tewakikomentinga nti wabula abasajja ennaku zino bakutya ndyoke ntegere nti luli baali bantya kati tebakyantya. Tolinaayo lwe wali okomentinze ku video yange nga tonvuma naye kati ogamba kati tebakyantya luli baali bantya naye era ng'onvuma. Fiki Gaza yakwatibwa ennaku eziyiseeko awo emabega kokko ebiri mu mawulire si bye bituufu. Okusinziira ku sources Fiki Gaza nakulabula ekiri ku poliisi ekibuye nsobodde okwogerako ne DPC naŋŋamba DPC waawo aŋŋambye mbagambe temugamba mbuna ate muwokesezza aŋŋambye mbagambe ennyumba ya sitaani ekwata omuliro si kyekyo. Kakati
nababuuza ne mbabuuza Fiki Gaza ayina ennyimba mmeka era Fiki Gaza akolawa ebivulu ayina ebivulu bimeka emmotoka zaavuga azijjawa so ekiri emabega w'ebisenge by'amakolero ga Waaka Seggirinya style kye baasibira Seggirinya kyali kirala naye nga pate zombi tezisobola kukyogera amusiba tajja kyogera ne Seggirinya tasobola kyogera wabula bali mu kumwokya wansi abasajja ekintu kye yabakola kinene nnyo ne bakwata duriru ne bamuduriringa wansi naye nga tasobola kwogera Fiki Gaza bye bamuvunaana birala nnyo bagambye bamukute n'amajambiya n'ebyambalo by'amagye waliwo looya waavuddeyo okumuwolereza oyo omukyalo omuddugavu yagambye tumuggyeko eri erinnya ly'obuddugavu yagambye baali baguze jambiya ezo nga bagenda kusala bisolo ku Idi eno Idi yali ya bisolo wabula Fiki Gaza ye kyabagamba eri munda abagamba bwati bino DPC byaŋŋamba DPC yaŋŋambye DPC aŋŋambye bwati Pastor ASP ate General Sauda Madada akoze ate Sauda Madada akoze iki General Sauda akoze iki sinaba kitegeera bw'aba ayina kyakakoze mumbuulire nze musobola awo kirabika mwenna mumutya mwe mumbuulire nze musobola General Sauda Madada wamawulira Fiki Gaza kyabagamba bagamba bwati nali redde okukola omulimu gwammwe ne mulagajjalira ebisenge byammwe eby'amakolero ga Waaka amawulire ne galiikinga nga sikyasobola kubeerako kyentuukiriza yagambye abapoliisi nti waliwo omusajja omupoliisi eyadduka wano gwe bayita ASP asomola ebyama eyo yonna mu gavumenti yanjabya nga sikyasobola kutuukiriza kye nali nina kukola mwani abagamba nti no nali wa poliisi mugenda ne munsi basibako ebintu byammwe mmwe mbu waliwo omusajja ow'amagye owa poliisi eyadduka yasomola ebyama nga sikyasobola kutuukiriza kye baali bantumye era ye Fiki Gaza abagamba bo bennyini ye pulobulemu ye si ye pulobulemu saabagamba nga Fiki Gaza ajja ku kitebe akyajjawo saabagamba nga Fiki Gaza ajjawo ku kitebe awo ne wabaawo n'abamu abantu bantuuka ne bagamba nedda pasito okoze bubi oyo mwana Fiki Gaza oyo waffe gwe tuzimbirako omanyi abayimbi bagenda ne batulyamu olukwe kale ate abayimbi abatono be tulinawo pasa tewandikoze bwotyo nsobola okusiba information omuntu bw'aba yagimpadde naye yampoma satellite sigisiba Fiki Gaza ne munne Patrick Mulwana baliwa